Bukedde Delta TV Weesibe Bbiri nkwaniriza nnyo olunaku luno olwaliro olwokutaano tutunuulira n'ensonga ezigenda maaso mu ggwanga wabula olwaliro lugenda kuba nno lwa njawulo nga bwe nabagambye muzze mu biraba ku mikutu twakoze adivati zonna zonna wujja bannamawulire abasinga bangi tubamanyi mu ggwanga abalala bangi nnyo bakyali mu masomero bandi abangi nnyo beegomba okubeera bannamawulire naye olunaku olwaliro twaga tutunuulire abeesimbyewo ku bwa Uganda Journalists Association abagenda okukiikirira ekibiina kino ekitaba bannamawulire oba ekigatta bannamawulire bonna mu ggwanga tukimanyi nti buli ggwanga lirina omukulembeze waalyo buli institution erina omukulembeze waayo ssaako n'ebintu ebitongole ebyenjawulo birina abikulembera naffe no ku Delta TV tulina abatukulembera however ne Uja erina agikulembera however leero ye final debate yaba presidential aspirants or the presidential candidates abesimbyewo kubanga batwala omulimu guno maaso wabula nga sinagenda maaso kankusabe nkubuuzeeko omulungi alaba Delta TV program Weesibe Bbiri egoyo nze Moses Wamala olutimbe gagadde kwoli era okoze decision y'amaanyi nnyo kubanga ogyekuumirako tukuwa ebinyini ebikuzimba nebigenda maaso mu ggwanga naye nga sinagenda nnyo wala nnyo njala nkwanjulire abakulu babiri abali ku murese eno bali babiri bokka Kazibwe Bashir Mbaziira munnamawulire n'omukulu Abubaker-Uja Lubowa mukubi wa bifaananyi naye munnamawulire naye producer nga ngambye already bali wansi ddala batuuse njagala nkuwe sneak peek of what's happening in the parking nabo gye bajja okubeera nga okuntuukako eno waggulu nnyo producer ajja kuba abimpako naye nga sinagende nja kuwaako just katono nnyo ebintu bye tugenda okuba nga tutunulira ekiro kyaliwo mu debate ya leero tujja kuba bonna bagenda kuba nga baddamu ebibuuzo bye bimu obudde bwe bumu ssaako n'ebintu ebyenjawulo amateeka nja kuba nga basomera ng'era bwe gagenda okuba nga gatambula same questions same timing so byonna bigenda kuba nga bitambula bulungi twaga tulabe ani agenda okukulembera bannamawulire amidst of all the chaos amidst the impunity amidst ebintu ebyenjawulo bannamawulire bye bayitamu embeera muzimanyi byonna bina muze mbiraba security organs oba ab'ebyokwerinda nga bajja batulugunya bannamawulire naye kakati essaawa okulaba who best can represent the journalists or the fourth estate in Uganda kimanye nti fe essiga eryokuna wali waggulu the executive legislature ne judiciary so wakati naffe tulina abatukulembera lunaku olwaleero ekyo kyaleero benjaga okubanga nkyaza tukubaganya ebirowoozo ani asuubirwa okubeera nga awangulwa akalulu kano kennyini tujjukira presidential debate eyasookera ddala eya Republic of Uganda omukulembeze omuteyajja naye nze I can confirm that all the aspirants, all their candidates are live into the studios. So they're going to be dissecting onto matters in regard to the fourth estate. How best can we revive and redefine the fourth estate? Tugenda kukola tutya omulimu gwaffe. Producer ojja kumpaako bw'oba bafunye mpe ebifaananyi ebyo tulabe engeri gye bajjamu eno waggulu we tugenda okuba nga tukubaganya ebirowoozo ndowooza naye kennyini yali osooka okuyita ku mukutu gwa Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube okuba nga obifollowinga bulungi nnyo. The hashtag is Uja decides 2018 ngabo labya ddala mu parking arrive Abubaker-Uja gutandise naye producer wange Hakim Nkambo ali bulungi nnyo naye awo bafunamu ka interaction katono nnyo era nga I can confirm nti ye already ali mu kizimbe era tugenda kubanga tumufunira ddala live mu studios ne Kazibwe Bashir Mbaziira ndowooza budde butono nnyo ajja kuba naye tenga mukubi wa bifaananyi emyaka giwera ddala gyakoledde omulimu guno eno so twagala tumanye ebifaananyi ingeri gyabikwasaganyamu n'ebirala agenda ate ku uniting atya bannamawulire agenda kola atya omulimu guno okusobola okulaba nga ebyamawulire oba the fourth estate abitwala mu maaso ku step eddako tuze tumulaba mu cases ez'enjawulo naye omu nno ye victim kwaba bazze bakubibwa emirundi egy'enjawulo aba security sinza ekyo kirumamu so agenda kugatta atya azza wangula engule ez'enjawulo however engule waneeno tetuzireetamu ekintu kiri nti eddoboozi linasobola okutuuka n'okugatta bannamawulire kyetugenda okuba nga tulaba wenjogera nga ali ku reception ali awo assigninga bulungi nga bw'omulabira ddala bunnyo ye Abubaker-Uja kubaganya birowoozo ndowooza mukirabira ddala musajja wa munnamawulire akikolera ddala ebbanga Daily Monitor gy'akolera era nga ngabo mulaba musajja simanyi oba nvuumuulo musajja simanyi ajja kumpa description yenga azze bulungi nnyo ku mpewo producer wange Hakim agenda kubanga mu access to the boardroom basooke bebugumyemuko bulungi nnyo then tugende maaso mu budakiika butono nnyo bagenda kubanga banegattako ku set eno ye final debate okulonda
kwancha kubulako essaawa ntono zokka bannamawulire be balonda tolowooza nti gojja kuveeyo naawe jento gyolonda kwa bannamawulire so kyova tukisoosowaza nnyo lwa nsonga nti ekintu kyaffe mu boardroom producer Kim abatusiza bulungi nnyo ngera kakati discussion yerindiridde just bo kujja buziwa neno boogereziganye nange nga bw'okiraba nti obutebe buli bubiri teweebuuza nti oba buno obutebe bumisingamu si nsobi sikikoze leero nga nsobi wano waakawaali buterevu Kazibwe Bashir Mbaziira newe njogerera ali mu parking atuuse producer Kim Nkambo naye era baabo ajja naye bulungi nnyo Kazibwe Bashir Mbaziira akoledde mu media industry for quite a long period of time akoledde akoze ebintu ebyenjawulo wetwogera nga akolera ne Vision Group akolera ne Next Media nesako ne radio ezenjawulo zazakolera Voice of Africa Pal FM mumanyi bulungi nnyo sisuubira nti description bano bonna abasajja beetaaga description kuba muzze mubawulira mu matu gammwe mu maaso gammwe mbala bulungi nnyo si bapya wetwogerera Kazibwe Bashir Mbaziira nga naye omusajja ali mu kizimbe essaawa yakulaba ani asobola okukiikirira the Uganda Journalists Association oba Uja bannamawulire bagenda tugatta batya emyaka tugirabye nga omulembe guliire wa regime baddeko ekyamazima kiri nti nga tosobola nayo kusaayo kikyonti oba kwegomba naye kuyingira mulimu gw'amawulire however bano beesowoddeyo kujja okugamba nti bagenda kubanga batukiikirira naye ebibuuzo bye bagenda okuddamu bye bijja okulaga nti bali redde oba tebali redde ebibuuzo nkugambye bye bimu buli kimu kyekimu obudde bwe bumu so ekintu kyokka ekigenda okubaawula bagenda biddamu batya bagenda kusobola batya okweexecutinga ndowooza okiraba so memorable right there Kazibwe Bashir Mbaziira shaking hands with Abubaker-Lubowa si politics oli nti Besigye ajja kuyita eno Dr. ajja kuyita eno nti ate Yoweri Kaguta Museveni his excellency ayita eno nedda bano beeshakinga ndowooza democracy omulaba bulungi nnyo tewali ntalo tewali ki however nakyo tekigaana gamba nti security eri gulugulu so erina okubeera gulugulu mu budde bwonna oyinza okwesanga omusajja naye nga sibisuubira nnyo however essaawa yeno yennyini kansabe producer nga Hakim Nkamba bandite live mu studios naye nga babaleeta njagala nkolemu katono nnyo bwe nti however wano waakawaali kankomewo ongera kujja wano eddoboozi lye tulinda tekyali bidde oba tulinda bidde nedda tebikyaliyo wenjogerera abakulu bali live mu studios kino kyawukanya dda ku debate ze muzze mulaba kyanjawulo nnyo democracy waali enkwanaganya y'abantu baneeno si eri awo nti nkyamunyo nga mukyali mu boardroom beshekinze mu nga baba basikaganyeko mikono okulagira ddala nti bassa kimu the fourth estate fe politics gwe tuzannya si yooli nti wamayinja kubagana mpya tuba tukkiriziganya era ndowooza nja kuba mbabuuza ekibuuzo kimu nga nzigalawo simanyi bwe banakyaŋŋanga bonabona nga akalulu omu kamukubye omulala nga awangudde reaction enaabeera etya however let's keep the conversation burning right there on Twitter and Facebook the hashtag to use is hashtag Uja decides. Yes, Uja decides. It is UJA decides 2018 kojja kubanga ossa endowooza yo however essaawa eno ndoza sijja kusuubira opinion polls zonna wadde producer nga dazikoze temuli opinion poll yonna abasajja oyinza obba kubaganyiza wano emitima ne badduka studios naye ekibuzo kinyagala osooka okubabuuza nga temunabuuza ku bantu munywedde bulungi ndowooza muli bulungi Abubeka tweterezeza bulungi eno Weesibe Bbiri abatiitizi twabagoba
ogira ddala ne twogerezeganya ensonga nga z'amaanyi mbaniriza nnyo kulabeka kwaniriza nnyo sebo nange ndi musanyufu okubeera wano ku Delta TV oza kansoke wa mukulu Kazibwe Bashir Mbaziira ojja sooka obuuze ku balungi abakola ku Delta TV then zabika emipiira atulaba ku Delta TV nkwaniriza mu linnya lya Mukama Katonda omusasi w'ekisa ekingi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Haji Kazibwe Bashir Mbaziira munnamawulire okumala ebbanga eddene ddala era avuddeyo okwogerako eri eggwanga leero ku nsonga ezitukwatako ng'abamawulire zikwata ku wamawulire zikwata butereevu ku buli munnayuganda. Nfunye omukisa omulungi neyanziza nnyo management naye muganda wange ne baproducer mwenna kulabika nomutwaniriza really kino kigwanidde okuba nti no ye final debate esembayo yonna tubadde ne campaign ennungi but we are having a send off empititive ku Delta nkwaniriza nnyo ekintu ndowooza omulabi kyenjagala mugambe nti nali nsoma ebyamawulire nakabimaliriza naye okutuula mu debate eno bonna nga bentuddemu nze mbatunuulira kumpi nga mbatwala nga aba role models. Kazibwe Bashir Mbaziira si mupya mu matu gange nze mwagala nnyo Abubaker ekifaananyi nga yakikutteko naye ekyamazima nze mufollowinga bulungi nnyo mu empaka ezenjawulo the photo press awards so ng'omusajja mbeegomba nnyo so debate eno gy'ostinga kiringa boonaalaba John Patrick Amama Mbabazi ne Dr. Kano Kiza Besigye ne Yoweri Kaguta Museveni ng'akubaganya debate ye John Patrick Amama Mbabazi. Abubaker kwaniriza nnyo sebo nange ndi musanyufu nnyo okubeera mu studio za Delta TV. Omanyi ffe tuli basajja bamabega wa kamera tulwawo nnyo okulabika oyinza okwesanga abantu basinga tebamanyi abantu basinga kulaba linnya naye nga tubeerayo nga tuweereza. Nja kwebaza management kuba nti esobodde okukola ekintu nga kino kubanga TV ezimu bintu bino biziremye lwansonga nti ekintu ky'abamawulire bakyesambyemu naye Delta TV webanga esobodde okuvaayo netuwa omukisa guno mukisa mulungi mukisa gw'amaanyi era tuli basanyufu. Nyekirala singa tugenze wala nnyo nja kwebaza muganda wa Bashir kubanga kampeni zaffe zibadde za kisajja kikulu mirundi egisinga gyonna gye mu meetings tubadde tujja twogera bulungi era situfunye nnyo obuzibu era sinawulira buvuyo bwonna wadde ekintu kyonna twannabeerayo kulwana so bannamawulire kuno kube kuyiga kw'amaanyi kuba leero kyekisembayo situze campaigninga wano kituufu tuze kunyumya kubaganya birowoozo kituufu kulaba kiki kiyinza kukolebwa nakyo kitambula. Nkwaniriza nnyo mukulu Abubaker nange ndi musanyufu okubeera wetwogerera nga tekyali kulinda bideko na ba production team yonna eri ready eri settled nnyo control room eri settled bulungi nnyo security eri gulugulu okulaba nga kino kyonna kiggwa bulungi nnyo tewali kintu kyetusuubira naye security yes esobola okubeera gulugulu naye nga tetulina kyama nnyo si politics oli wa party gwe tusuubira so abakulu nja basansoke mbasomera amateeka dakiika ffenna tugenda kuddamu ebibuuzo byebimu mu dakiika 5 time ejja kubaawo awo nga splitting idwa mujja kuba mugiraba so tetusuubirwa ffenna kusaba bululu campaign zawedde so finally n'ebibuuzo bitugenda okuba nga twanukula byonna byonna byebimu naye producer yange ntandikire wa mukulu wa Abubaker. Ekibuuzo ekisooka twalabye waliwo allegations ezafulumye eziraga nti party FDC oba ekibiina kya FDC kiri mabegawo mbu era Dr. Kano Kiza Besigye azaafiweringa oba azaateekamu omukono mu campaign zo zonna naye ekibuuzo ekisooka is FDC behind you? Kimalamu amaanyi manyi si kibi kimuntu okubeera n'ekibiina ate tekikosa muntu kubanga alina endowooza ye ate era singa kiba kituufu kiba kibi obwewakana naye kyamazima nti nze okuvaayo okwesimbawo nesimbawo ng'omuntu ndi w'amawulire asavinga endowooza ya buli muntu ali mu ggwanga ndi w'amawulire akola ebintu ebyenjawulo. Ekintu ekisooka nti ffe obanga oli ku office olina bakama abo nze nina bakama bange era yakugamba nti olwaleero ogenda kavalinga kino kuba kino kakati nze doketi eyange mwenkolera mulimu okukavalinga politics ndi mu doketi ya politics kakati nze baŋŋamba genda okole kino na kino era lwakuba nti ŋŋamba omukisa
gunkwata nnyo nenkavalinga Dr. Besigye ate nenkavalinga ne parties zino endala lwakuba nti wabeerawo abantu abali active nnyo mu politics. President Museveni nze nyina ekiseera kye natuuka ne bambaningako n'omukavalinga nga bagamba oyo omusajja wa Besigye SFC balina obukodyokodyo bwabwe awo bwebakolakola ne babeera nga ne bakuteeka ku lisiti osanga olinnya yamu. So paka we nalabanga kiyitiridde ofiisi nekyogerako. So bino byonna bye bakola era byonna bye boogera bye bagamba nti Dr. Besigye asponsorinze. In fact kyajja nti yangulira n'emmotoka era ndi mu kunoonya muntu oyo alina mmotoka yange simanyi oba gye yagigweyo. Soke tugende mpola Abubaker. Kituufu si kituufu? Si kituufu. Naye nga bwe baba nga bansponsorinze nange naaliyagadde sponsor naye saafunye sponsor. Nze ebintu byonna bye ndi kukola mu kiseera kino abaana ab'amawulire abo bemulaba babadde bateekamu ssente zaabwe n'akugamba oli luddawa n'alinnya booda n'agamba nti nzize tukole kino na kino tuyiye tulabe kuba nze neesimbyewo ku lw'ab'amawulire njala kukulembera ab'amawulire era be basazeewo ne bagamba nti nze kanninye booda ya 10 ntambuleko olugendo lwa 5 nzije tusobole okustrategizinga okulaba nga tukola ki tutambuza ekintu kino kubanga balaba obusobozi mu nze nzize nkola nabo ebintu bingi tuzze tuyita mu masasiti ya gaasi biki nabo naye nga balaba tebalina muntu alina ddoboozi lyabwe ne bagamba lwaki tetusindikayo omusajja oyo ebbanga lyetumaze naye nze kye bagamba nti opposition ensponsoringa oba Dr. Besigye ansponsoringa singa abadde ansponsorinze era naalizikkiriza ssente. Okusinziira ku article gye nalabyeko ku mukutu ogugwo gwa Facebook ate gwe nsuubira nti gwe gw'omutuufu mulimu phrase gandoza producer gyagifuna agimpe nti opponent bo be bali behind this propaganda. Kwabaddeko kiri alleged anti kigambibwa mbu era nange yandeetedde amawulire yaŋŋambye kigambibwa nti abantu b'ovuganya nabo bagenze mu State House. Omanyi okuvuganya kuno oyinza okuba sivuganya na Bashir yekka, waliwo abantu abataagala kintu kino kiraba nga tweyunze kuba balina okutya okw'amaanyi nti ab'amawulire bano bwe beeyunga ate eddoboozi Abubaker-Uja ali ayina bw'aliteeka mu b'amawulire kuba bakimanyi banzikiririzaamu bamanyi bagenda kusanga resistance mu bintu ebibi bye bakola ab'amawulire era nga mbakakasa bwe muba nga mulina bye mupulaninze bizize. Ebintu bino lwaki bifulumyeyo ssaawa eno nga ozze kwesimbawo olowooza kiki ekirya? What's behind that? Ekiriwo ŋŋambe nti waliwo okuba nti tebaagala twegatte kubanga bafunye chance nti omanyi nze bangezezzaako emirundi egiwera okuba nti banzizeemu. Okine lwaki begeza mu Abubaker? Alina ekimuli emabega? Alina obusobozi. Omanyi abantu batya nnyo omuntu alina obusobozi. Kakati bagezezzaako okunsikanze waliwo abaali bantwala ew'omukulu omu ng'era bagamba nti nze nkolera Dr. Besigye. Era nze nabagamba nze ndi w'amawulire ate nabo nagendanga ne bakavalinga nga nekikwewuunyisa. Naye nze nabagamba bwe muba nga mumpita ku nsonga za mawulire nja kujja. Waliwo muba mumpita ku nsonga nga si za mawulire sijja kujja. Yoyo Abubaker-Uja seetiririra ate era sikyukakyuka. Well, obudde obuwedde kanzire ewa Kazibwe Bashir Mbaziira muganda wange. Waliwo ebyafulumye nga mu article nkiwane wagifunyeeko allegations kuba wenjagede tutandike tusooke tusaamula obutwa bonna obuliwo abantu bakimanyi bunyo kuba abasinga babisomye. Lwaki bagamba nti kampu yo yevaamu ebintu bino bwe biti okusiiga Abubaker-Uja ekifaananyi ekikyamu mu kampeyini zino? Oza lwaki kiri bwe kityo? Bwabeerawo abavuganya ababiri bagamba namunya afuuyirira zikola ki zirwana. Akalulu kano twakatambuliza era twakutuula ne muganda nga Abubaker-Uja tugamba tunuulire ensonga bakayita chemical teri kwekuba chemical because tewali alina chemical. Sirowooza nti Abubaker alina ekibi kyenyinza omwogerako, sirowooza nti nange nyina ekibi Abubaker kyayinza okunjogerako. Ne bwe kibanga wandibaddewo obunafu ku sayidi zonna tetuzze kutunda bitayamba bantu.
so si kituufu nti no camp yange esasanya amawulire ago nange nalabye statement eyo nagirabye and I laughed over it. Ekyasoose okunzijira nalowoozeza nti Abubeka si yagiwandiise ku wooli ye, nalowoozeza nti nno waliwo abatudde samoya ne bawandiika ekiwandiiko naye oluvannyuma bangaye nti muganda we yawandiise nti bamwogerako bwe bati ne bwe bati ne bwe bati, and I took it for that. Campaign eyaffe tubuulira abantu bye tugenda kubanga tukolera ab'amawulire. Tewaliwo simiya campaign yonna yonna, kiri diversionary nga bw'ayogedde era nzikanya naye, ndowooza waliwo third party ayinza okwagala okuyimirira wakati waffe okwawula ab'amawulire essaawa eno, because nga bw'oyinza okukiraba munnayuganda gwe mulundi lwakiri ogusoose mu byafaayo by'amawulire mu kyasa kino ekya 21 ab'amawulire mu Uganda okuyaayaanira obukulembeze kituufu mu ngeri eri organized, because previously akalulu kabadde kategekebwa ng'ali mu ofiisi yategeka akalulu yakubisa kaadi yawa abantu bayagala batakkiriziganya nabo nga basibira bweru. Naye olwaleero Kazibwe mupya mu bukulembeze, Abubaker mupya mu kwesimbawo, fena tuli bapya teri n'omu kufa abadde mu bukulembeze bubaddewo. So amalindirizi gabeerawo agagala okutabangula bannamawulire okulabika nti notwegatta, era tulowooza basazeewo bakozese embeera eyo. Actually kino saagala tukimalireko na budde twagala kwongera kunnyonnyola bannayuganda enteekateeka yaffe jagaye soke tukiriyalinge abantu bakitegee bulungi nnyo ekya mu kusuubira okuba wabaawo okuteebereza oteebereza ebintu bino bivaawo. Saagala kuteebereza waliwo abagambye nti kyeka biva ku cabinet oba regime eno ebaddewo. Abantu abalina endowooza bwe zito osoba batwala nti bakyamu oba batuufu. I want to disregard this statement. Saga na jimalirako budde because tegina kyegenda kuyamba munnamawulire kugenda mu maaso. Muganda wange Abubaker akugambye yasaka amawulire ku FDC n'akugamba naye yandyagadde okufuna funding okuva Mwami Besigye naye teyagifunye. Kati bwaba gwe teyafunye funding toyina ate bwinza kimutera ko nti yafunye funding. Otunulira akalulu kano abantu beewaddeyo nnyo okulabika nti nno banoonya obuwagizi, banoonya obuwanguzi mu buli camp yonna. Institutions ez'enjawulo oba oli awo zitandise okufuna interest era kino tukimanyi. Batutunulidde mu kalulu kano, batunulidde ani agenda okuba nti naawangula akalulu ak'olunaku olw'enkya. Oyo anaawangula bwe baba nga tebamufunye mu zino ennaku ezisembyeyo bamulinze amale okulayira batandika okwagala okumuzza mu nsonda ez'enjawulo. So batandika na simiya campaign nga bagisiga mu bawagizi baffe ekitali yonna ekyamukisa mulungi nti bannaffe abali mu media fraternity bakitegedde. N'ekirala creations zino zibeerawo tuyita false news tubize tubiraba era byemu ku bye tugenda okubanga tulwanyisa false news. Profession y'abamawulire ebeere nga teri dented, ebeere nga eri as white as snow. Amawulire ag'obulimba agasaasaanyizibwa kigenda kuba ebimu ku ebyo tugenda okubanga tutandikirako mu bukulembezi bwa Kazibwe because false news teyamba kuzimba ggwanga okujjako okwonoona n'okudistortinga, era kino tugenda kubanga tukikola nga tutegeka emisomo eri bannamawulire mu era gye tulimu because ekiwandiiko kyatambulidde ku social media. Omuntu atuula waatudde n'awandiika ekintu exactly citizen journalism. Bye tugenda okubanga tukolera bannamawulire ffenna mu ggwanga enkya nga tumaze okuwangula akalulu kutendeka bannamawulire mu era gye tulimu eya 21st century amawulire nga gadduka ku misinde egyayiriiri. Twewala tutya embeera nga zino zetwogerako okubaawo era kino kimu ku bye ŋŋamba bannanga abamawulire yonna gye tuli twesige Kazibwe Bashir Mbaziira ku bukulembezi bwa Uja. Embeera nga zino tugenda kubanga tufuna okutendekebwa oyawule eggulire tuufu ku ekyo ekicupuli ky'eggulire. Tugende ku allegations ezo nnyo kanje gatuzimalire ddala. Nzijukira omukulu Tame Emirundi yavanaga nti media industry erimu bamafia bangi nnyo simanyi oba okkiriziganya naye bulungi tebabanga be bamu ku bali ku kino ababali mu kino kisobokera ddala bulungi bamafia bali buli wamu naye ate bwe kitwa ku mawulire beekansa kuba bamanyi owamawulire gwoyina kamera gwoyina peni gwoyina omuzindaalo baagala okukozesa abamawulire oba okukozesa amawulire okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Naye naffe mu kalulu kano era byebimu ku bye tugamba abantu mafia infiltratinze era bano ba mafia tugenda kubakolako abali mu mawulire tutya nga tuddamu okuwandiika abamawulire bonna mu ggwanga. Ne wano tujja kutuukawo bwe tumala okutuuka mu bukulembeze tuddemu tuwandiika abamawulire bonna gye bali mu ggwanga tuyawulemu amagi amabi ge bayita bad eggs. Profession yaffe ebeere nga yeeyagaza buterevu. Nja kusooka mbamuzeemu ku katono nnyo ebibuuzo ebisooka bonna babyanukudde bulungi nnyo mu budde bonna nga buli appropriate. However njagala nsooke nkutwaleko mu bulango katono nnyo then tukomewo mbatandika ebibuuzo ebirala ebimu ku bye mwaweereza nga mmwe bannamawulire ssaako n'ebimu ebyavudde mu production team yange. However on Twitter we are training osokozesa the hashtag #UjaDecides2018. Nze Moses Wamala Weesibe Bbiri katukomewo.